Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabozeza kwenye mikono jange kansubire nti ate buli omukyali ali bulungi munansonyiwamu rabaka ground ejo wulire etali nnungi wendi waliwo ebirekanalekana. Twakitegeddeko omukulu Muwada Nkunyinji ono nga MP wa Kyaddondo East nti yeze mu ggwanga erya Saudi Arabia okubeera nga ate atanya ku nsonga ezigenda mu maaso. Tulabe butya we bagenda ate okuba nga batusalira ku magezi oba okubeera nga tuyambibwamu naddala ffe Bakadama kubize ebiyitiŋŋano babyozolaba ku social media kuno. Naye nga tetunnagenda mu vidiyo eyo kansooka ate mbeeko n'akantu kano katono kenkoonako no munange ojja kunteera nawe ndowooza yaawo mu comment section ate tulabe kiki tuba tugenda okukola kuba ndabanga eno video y'omwami gye yakola nga replyinga munange ffe Bakadama oluusi eyinza oba okuba nga etweteramu obuzibu era we mba nga nkoze ensobi mukwano gwange ojja kuba ompabulamu mu comment section. Omwami ono Minister wa Foreign Affairs yavaayo munaye n'alepurayinga olw'ebyo ebibadde biyitiŋŋana ku social media. Yakola vidiyo eno ng'eri mu luzungu. Byeyogera tebyatusanyusa ffenna era sisuubirayo muntu n'omu yabisanyukira. Ne mukwano gwange ebiseera ebimu tufuuka abasiru ebintu ne tubiraba naye ne tusalawo okubeera nga ate tusirika. Naye nze kyensaba gwe wenna munange nga watambuza vidiyo eno oba wakola vidiyo ng'eyipurayinga mu luzungu, mukwano gwange mbadde nsaba vidiyo eyo si mu bubi era toyomba naye tugisiimuuleyo olw'ensonga nti vidiyo eno yakolebwa mu luzungu. Omuwarabu oluzungu lwategeera obulungi oba omuntu yenna lwategeera. Omuwarabu buli walaba vidiyo eno n'ebigambo ebyava mu kamwa k'omukulu ono mukwano gwange baba bagenda kwongera nnyo okututulugunya okutuyisaamu amaaso obutatubalaamu wadde n'akagezi n'akamuwe kati olw'ensonga nti n'abantu abali mu ggwanga lyaffe batwefuulira balaba nga tebatufaako tulinga nga batalina wuwa gye tulina kuloopa. So mukwano gwange oba nga akola vidiyo nga ya luzungu oba nga wateekako vidiyo eno ku channel yo oba ku akawunti yo omwami ono gye ebigambo bye yayogera ebitaasanyusa nsi mbutuufu wandibadde ogisiimuula ate omuwalabu ne tuba nga tumukuumira mu lulimi lwaffe Oluganda lwakuba nti nalwo basobola okulutranslatinga naye ate tekiba kyangu mpozi nga okusinga omuntu alabye vidiyo eno. Ebigambo byali bibi abamu amaziga twagakaaba mbutuufu byatwenyamiza nnyo ekiraga nti eggwanga lyaffe lyatuvaamu batutunda tetukyalina kyakola ffe tuli eno ku bwa Katonda. So mukwano gwange si mu bubi mbadde njagala vidiyo oba nga wagisharinga bambi ogisiimuule omuwarabu ataleme kubeera nga atuyisaamu nnyo amaaso okusinga ate wekibadde fine tutulugunyizibwa naye ate wanalaba vidiyo eyo kijja kwongera ate okubeera nga kirituwaasa kitegedde bulungi mukwano gwange. So kyekyo kyembadde nsaba ogenda kunteera endobooza yawo mu comment section ate ne tugendako ewa mukulu Muwada Nkunyinji. Omukulu Nkunyinji Muwada mukwano twakusanyukidde nnyo mu ggwanga lyaffe lino erya Saudi Arabia. Omukulu gye yagamba nti ye tamanyi nti ne mu nsi z'ebweru bakolerayo obwa Kadama era n'atugamba nti we tuba tubonaabona lwaki tugenda eyo gye tumanyi nti batubonyaabonya so nga ate wootunulamu mu ggwanga lyaffe ebiriyo si birungi era nga tuba twetaaga okusooka okunoonya akawuga akawera okusobola okuba nga tusobola okweyimirizaawo mu nsi yaffe Uganda. Abaana bakulumulukuse nga bava mu nsi Uganda olw'ebbula ly'emirimu olw'ebizibu ebitali bimu oba ebirala. So n'asalawo okubeera nga yeenoonyeza akawugo naye ebigambo ebyo munnange osirika busirisi n'osigala nga otenda ate butenda nakunyeenya muto n'osaba Katonda abe nga akuyamba buyambi ove mu ggwanga eryo nga oli mulamu nga tofunye buzibu bwonna. So mukulu nze nga Shifa nkusaba vidiyo eno wonaaba ogirabye kimanyi ogenda kulwamu muneeno mu ggwanga lya Saudi Arabia gendako mu malwaliro gendako ku deportations naddala abaana abasinga okukaba vidiyo zensinga okulaba abaana bali ku iziti bagiyita sakana deportation abaana bali eyo babonaabona gendako eyo gendako mu makomera abaana babasiba nga babalanze bwemago omuwarabu akusibako omusango. So
tujja kusanyuka nnyo ng'otukoledde ku nsonga ezo. Gendako ne ku mawofiisi agamu abaana gye bakuŋŋaanira kuba waliwo abaana be bazza ku woofiisi naye nga mu butuufu embeera yaayo si nnungi. So wonna b'ogenzeko mu bifo ebyo onolaba embeera bannayuganda gye bayisibwamu b'embeera gye balimu nosanga tunaaba tuyambiddwa. Onaba olina ekkubo ly'oyinza okututemera ffe nga Bakadama munnanga ate ne tusobola okulaba nga tutaasa obulamu sinakindi nga tudda mu nsi yaffe Uganda mu butuufu nga tuli balamu. N'ekirala kyenyinza okusaba nze nga nze mukulu Muwada, endagaano ya contract eno ebe nga esibwa mu nkola, ekintu ekyo nakyo kibe nga kyogerwako, esibwe mu nkola, omuwarabu agoberere ebyo ebibeera mu ndagaano, baleme kubeera nga ate bo munnaye batufuga nga bwe batwagala anti munnaye bamanyi tuli oba bamasiikiini, ekintu ekitali kituufu. Twajja eno kubanga tunoonya akawugo olw'embeera etali nnungi naye nga tetwali bamasiikiini, twali tetusabiriza Justin twayagala kubeera nga tufuna wa we tutandikira tukyusa naffe ku nsi yaffe. Naye munnange bikusobera kuba n'abantu oluusi bogamba nti nnoze kutetenkayiza ensi yaffe efuukeko nga ez'abalala ate owulira munnange omugambo gwe batotomokera. Mukulu Muwadde ono alina vidiyo gye yakola ng'ali purayinga omukulu Okero ali omu munnange ng'amutangaazamu nti ku byeyogera tebyali birungi wadde ng'abantu bangi twogedde naye buli ggulire mbadde nga nzize ndikutuusaako neno vidiyo kanjikulekereyo ate mukwano gwange osobola okuba nga ate ojota buliro. Ozi mukwano gwange wekiba nga ensonga zenjogeddeko tezikusanyudde mukwano, nsaba onsonyiwe ate era mu nsi eno tutambulira mu kuwabulwaŋŋana. Osobola okunteera endowooza mu comment section awo, osobola okunteera okuwabulwa kwawo mu comment section. Ndi muntu awuliriza era ni muntu amanya ekyo kye babeera bampabudde. Era n'ekirala nkusaba gwe mukulu Muwada oyinza kubeera ng'omutuma ki endowooza ogiteeka mu comment section mukwano gwange. Osanga vidiyo eno agenda gisiŋŋana ayiteko mu comment section alabe endowooza z'abantu kiki kye baagala. Mbalamusizaako nzize olwaleero okwanukula, okuluŋŋamya n'okutereeza ebigambo ebya njwanjwa, ebigambo ebitakwatagana ebyayogeddwa eyandibadde minisita akwandaganya amawanga amalala omwami Okero Oryemu bwe yabadde akola interview ku mukutu gwa TVM ne yeegaana era n'agamba nti ministry eya foreign affairs ne embassy za Uganda mawanga amalala naddala mu bitundu bya Middle East tezirina era tezijja kuyimirirawo kulwa bannayuganda. Kyannaku nti tuli mu kaseera nga regimu eyawamba kuno ne baminisita baayo balema okwetegereza obuvunaanyizibwa obuli mu ssemateeka waffe ow'eggwanga Uganda n'obuvunaanyizibwa obwa ministry ne embassy mbuweereza ne basalawo bokkola bye baagala oluusi mutamanya oba mu kwefuula abatamanyi mugenderevu okulemesa bannayuganda okwenyumiriza mu kubeera bannayuganda. Tekyewuunyisa nti bambasada be tusinga okuba nabo bw'otula ministry ya foreign affairs omu minisita ndowooza general omulala oba retired lieutenant bambasada abasinga balondebwa nga bannabyabufuzi abalemereddwa ne batwalibwa kyankwanzi abayigirizibwa okukwata emmundu oluvannyuma ne babatwala ne babasula ku zembase mubasuubira kukola ki? Bwe tulaba nga neyandibadde ng'abaluŋŋamya ku ministry ate avuddeyo anokompoka ebigambo ebijjako ministry ne embassy z'obuvunaanyizibwa kitegeeza nti aba balagidde mu nsobi. Njagala okuluŋŋamya eggwanga ne bonna bambassadors gye bali abakiikirira eggwanga lya Uganda ebweru w'eggwanga nti obuvunaanyizibwa bwa ministry ya foreign affairs ne embassy butandikira era bwetoololera ku bulungi bwa bannayuganda obwogerwako mu ssemateeka waffe era bwe bututwala okuteekawo enkolagana n'amawanga amalala nga tusinzira ku kinyusi ky'abannansi. Uganda si linnya, Uganda si bizimbe, Uganda si just umbrella, Uganda si just
ttaka Uganda etandikira ku bannansi bannayuganda era bannayuganda be bayotambulizibwako obuweereza bw'eggwanga Uganda embase yonna weeri erina kusooka kuweereza bannansi emyaka gyonna egiyise egy'enjawulo Ministry ya Foreign Affairs ne embassies ez'eggwanga Uganda gye ziri zibadde zifuna mu budget biliyoni ezikulukkirizibwa 3 buli budget allocation nga bazisindika mu embassy ne Ministry ya Foreign Affairs Okero Oryemu ayagala tugamba nti biliyoni 3 za kusasula musaala gwe ne bambasada n'abakozi abatonotono endala baliemu obumpwanki bo bannayuganda nga babonaabona bwe twogera ku consular service twesanze nga wetwogerera nga bannayuganda tebafunye passport kuyambibwa kufuna passport abali eweeru bangi abala tebayambiddwa kufuna national IDs n'abagala emergency travel document ebiwandiiko ebayamba okukomawo nga baboniddwa ebiwandiiko byabwe tebayambibwa mu nnambiro weesanga nti bannansi n'obulungi bwabwe tebufiiriddwako bwe tuwulira ebigambo ebyensimattu ebyayogeddwa Okero Oryemu kinakuwaza kimalamu amaanyi ate kiri wabweru w'amateeka kyakubiri twagala embase zaffe zijjukire nti mu budget allocations ze babawa omuli okuba nti batunulira consular service wawo nesitateekebwako mutemwa wawo nezibaweebwa okwanaganya bannayuganda abali ebweru zibateeka mu diaspora tusuubira kuba nti budget ng'ezo zikozesebwa ku bulungi bw'abannansi abali ebweru w'eggwanga ono Okero Oryemu ogamba nti yeewuunya lwaki bannayuganda na abawala abavubuka bagenda ebweru okukola awangaalira mu nsi kibaki Okero Oryemu okuddaalira bannayuganda temuswala n'omanya eggwanga nti bannansi bali mu kanyigo abantu tebalina mirimu gya kukola olobosi buli ssente zikumpanyizibwa n'abamu bayiganyizibwa nkyanaggulu naye n'ebweru embase gye zaali zibayambira abagenzi okufuna akalimu abali mu Kadama Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero